Opposition wano mu Uganda etabukidde General Museveni olw'okugezaako okubuzaabuza ku ssente obukadde 10 ezaaweereddwa ababaka ba Paalamenti. Museveni bw'atyo ng'abuzaabuza opposition ng'emuga ate obuzaabuza yogera lekera okubeera nga ate okuba eno n'eri yogera point naye era yayogedde. Bino nno munnange byabadde biswaliza ddala kubanga Tayebwa yabadde kyajje yeegaane naye munnange mukama we n'amuyiwayo. Waliwo omusango ogwa DNA omukyala Juza agambibwa okuba nti yatta omwana gwe bali bagenda okubeera nga bakolako DNA era ndowooza nga ayagala kutaasa divorce naye munnange byavuddeyo ku DNA. Omulamuzi yagamba nti omwana kakolweko DNA tulabe oba naye ddala kituufu wa musajja. Naye ndowooza tutandikire wano ku DNA eyo nayo tugiggyewo ensonga kubanga tekwatagana na biri birala kubanga yo teriimu byabufuzi ndowooza erimu marriage politics nessuuno waffe politics ow'ebikonde ate newabayo ebikonde eri kakati munnange kansooke nkulamuseeko gye baliko gyonna gy'otuusaako engalo nange gye ndi eno mu mikwesese nga bulijjo naye nga sinaba kubeera nga nkutwala eyo kankusookeze mu ba maintenance palace. Bano balina solar systems ez'omulembe, balina ebyamasannyalaze kalonda yenna, balina ebyamazzi ate babyensitoolinga. Bwe twogera ku solar bano batuuse n'okubeera nga balina cameras, security cameras nga zikolera ku solar, teziriko nti amasannyalaze gaavuddeko tezaakutte ebifaananyi kuba kati gwafuuka muze ababbi bwe bajja basobola kuggyako masannyalaze. Mwalaba musango gwa Katanga nti kamera zaavaako olwo baggyeko amasannyalaze ate ne ziddako. By the way olwo omuntu yadde asaba emboozi eyo obudde naye nja kujja ate mba nnyonnyole naye kamera baaziggyako. Kati bano aba maintenance palace balina cameras ezikolera ku solar era gwe munnange ayagala okwekkereza amasannyalaze osobola okugula solar n'okwekkerezaako ebintu ebimu n'obijjako amasannyalaze naga bulijjo n'obeera ng'osasola ka bbiiru akatonotono oba okubeera ng'ate ogendera ddala ku system eya solar full time nga amasannyalaze ogaviirako ddala. Kale munnange abo be ba maintenance palace ku nsonga za solar systems ebyamasannyalaze byonna wamu n'ebyamazzi kusa n'okubinstallinga omulimu gubaweera ddala. Enamba zaabwe weeziri awo Hillside View Apartments nabo gye bali nnyo ku kasozi Jjani wali ku Ntebe Road okuliraana church awo apartments omuli buli kimu nayo n'amasannyalaze tegavaako ate wifi weeri yabwereere security eri gguluggulu transport bw'obanga ova ku airport wabwereere beeyi yanseko buseko kubanga gwoba oyagala pangisa lunaku wiiki myezi byonna. Kakati munnange katusooke tuyogendeko ku story yaffe eno eya DNA twagikuwanga breaking story mu nnaku eziyise emabegakaawo. Kati tulinda munnange ng'omulamuzi asazeewo nti akaana kano akato akalenzi akaafa mu ngeri etategeerekeka emikono gya maama waako bwe batyo omulamuzi n'agamba basooke bakaggyeko DNA kubanga kyekyali kiri ku lunaku lwe kaafa lwe baali balina okubeera nga bakaggyako DNA naye munnange nekitasoboka. Maama bw'atyo yabika bubisi era ng'ayita bagenda kuziika mangu mujje muziika omwana afudde. Omulamuzi n'agamba nedda DNA esooka erume. Kati munnange DNA test eno bw'eti evuddeyo era nekakasa ani taata w'omwana muganda wange oluvannyuma lwa businessman musajja w'amaanyi tebamwogera okubeera nti munnange yeemulugunya ng'agamba DNA n'okubeera ng'eruma. Kati poliisi wano mu Uganda emaze okubeera nga eteekawo okunoonyereza okw'amaanyi naddala ku kufa kw'omwana ono. Twagala okumanya omwana ono ow'emyaka 2.5 yafa ki? Omwana akalenzi kano akato akamannya ke Nganwa Rugari era nga munnange okufa kwako kuleeseewo okubuusabuusa kungi nnyo era DNA testing erina okubeera nga eruma kubanga jjukira nti taata ne maama babadde ku njego eyigoza kubeera nti ne badivorcinga
bamaze okukola DNA ku baana bali ababiri abasatu ekizuuka nti ababiri abasooka si ba musajja kati wawaddewo abaana babiri abalala balina okubeera nga bakolwako DNA kati kana akato n'omulala abadde alina okubeera nga naye akolako DNA naye kati ono oli tebatubuulidde oba si wa musajja naye kati ono munnange yafudde batukakasizza nti ekituufu abadde wa musajja ye abadde wa musajja naye bali ababiri abasooka DNA basooka gikola ku baana basatu abasooka muganda wange nga babiri si ba musajja omusajja alinako omu kakati n'ayagala akolena ku baana ababiri abato abasembayo kana akalenzi munnange ne kalabika nti maama yatugamba nti kaagira kaava waggulu ne kagwa ku kalira waggulu first floor ne bakatwala mu ddwaliro kyokka tekaliiko yadde nti oba kaagudde ekigo nti kaazimbye wano bwe bityo kyokka ne disa bwe bagamba bwe kaayise nalyo nnyini lyali lisibe permanently kuliko kufu tevaako muganda wange kale munnange abantu abamu bagamba nti DNA tezigasa kati zavuddeko omwana okufa mbu omusajja bw'osanga omwana nga siwuwo gwe labirira bulabirizi mwana muweerere kaabalala nti gwe byensigalize mu byensigalize ku bwammwe ffe tetulabirira abaana batali baffe buli mbuzi ku nkondo yaayo watoyinza okwesanga olabirira ono ataliwo okusinga n'ababo bwemwagala nnyo owange nange ngamba buli mbuzi ku nkondo yaayo si kulwanga otuuka ekiseera nga tutulabye wano yali Saddam Rashid Lukwago yatugamba nti mutabani we eyali mutabani we gwe yatwalanga mutabani we omukulu mbu abaana bamugamba nga abaali badde nga bannyina nti abalingiza abakwata ku mabeere akola ati omusajja n'agenda okumukebera agenda kwakana omwana si wuwe omusajja tegumakinga tegumulaba nga sisita abamu balina ebibatambulirako ebyewaabwe eyo nga byo muganda bange byenzi balina waliwo omusajja yaŋŋamba mbu waliwo yaŋŋamba ki yaŋŋamba simanya Kaseegu oba Musambwa Kaseegu bwatu bwe yaŋŋamba ya Kaseegu kati abamu bayinza okuba balinako Musambwa Kaseegu muganda wange bwe n'omusembeza mu baana kakati munnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo bwe tutyo muganda wange opposition etabukidde Gino Museveni tewerabira aba Timo Pro Consultants Limited bano balina ettaka buli kitundu kyonna kyoyagala wano mu ggwanga bagula ettaka ate batunda ettaka italiko ndooliito balina abapunta ab'omulembe balina abakubi ba pulaani ab'omulembe gweyagala okuzimbira ennyumba oba okuguza ennyumba aba Timo Property Consultants Limited beekwate ate era bakola emirimu mingi nnyo aba Timo Property Consultants oba oyagala kuzimbira nnyumba n'okufiitingamu by'amazzi nabo babikola okukosa ne graders ez'amaanyi ze balina ezisobola okubeera nga zisenda ettaka gwonna w'obeera oyagadde aba Timo Property Consultants beekwate bakubireko essimu zaabwe ziri awo wano weziri ku Uganda at large eziteekako wansi awo kale munnange opposition bwetyo eddiza Museveni omuliro olw'okudoojinga olw'okwewala okwogera ku miliyoni 10 mu bulambulukufu Museveni bw'atyo yakkidde omutimbagano n'awandiika omuko emiko egiwererako ddala ng'agezaako okwanukula Popular Daily Monitor ayanukula aba opposition era bw'atyo yabadde ng'agamba nti group ekulembeddwamu Mwanga Kivumbi ng'agamba nti yayogedde ku nsonga yagamba nti ssente ezo bazifunye kituufu naye nga classified expenditure kale bwe batyo ababaka aba opposition Mwanga Kivumbi ne ttiimu ye bwe batyo nga bagamba nti Museveni ky'okuddamu ensonga ya miliyoni 10 ezaweereddwa ababaka ba palamenti ali mu kudoojinga mata era bw'atyo Ssenyonyi yategeezezza n'agamba nti omusajja ono Gino Museveni yamaze ebiseera ng'awandiika omuko gwa pages 3 emiko 3 pages z'emiko kakati emiko 3 nga ali mu kwetooloolerawo bw'atyo talina kituufu kyatubuulira naye era yakakasiza n'agamba nti sente bazifuna naye zibeeri bannange classified budget sente siziri mu bumenyi bw'amateeka okusinziira ku Gino Museveni sente bwe ziti munnange nti ziba zikakasiddwa palamenti era ndowooza nga zirina okubeera nga zibaweebwa ndowooza okusinziira kakati munnange bo bacritics bagamba nti esente zino emiliyoni 10 zaweereddwa ba MP okubeebaza okubeera nga baayisa coffee bill okukosa
ne UPDF Act. Kakati olwo General Museveni n'essente za Easter nazo zabadde omwo. Museveni mu statement ye yabadde akakasa nga ndowooza obusungu bwamukutte nga amaze okulaba Daily Monitor okukosa n'ababaka ba opposition nga boogera ku ssente ezo n'agamba nti kino Museveni yabadde ayogera n'agamba nti kino kiyambye okubeera nga kikuuma emirembe kiteekawo emirembe mu ggwanga n'agamba nti kituufu ddala Museveni bw'atyo bwe yawandiise kitegeeza kyagamba okubeera tikikuumye emirembe mu ggwanga kwe kubeera nga agulirira era n'agamba nti eyo si y'ensonga lwaki Uganda bagirabanga akazinga ak'emirembe mu area eno n'agamba nti abali b'enkwe bameka aba traitor groups meka zetusobodde okubeera nga tulwanyisa zetulemesezza Museveni mbuze balemesezza ennyo tujjaga zetulemesezza kubanga tetumanyi kikyayogerako exactly yagamba nti traitor groups meka the groups meka ez'abali b'enkwe ne schemes zetulemesezza Museveni nga bwe nkutegeezezza nti bonnange yabadde ageezako kuddamu ababadde bakyogerera obubi kasente ke akawaddeyo ate mumugezako kwogerera obubi bwatyo yagambye nti gurupu ya Kivumbi ey'aba opposition MPs n'olupapula lwa Monitor newspaper yagambye nti nina ekibuuzo gye muli pamikwano abakyala n'abaami mwali muluddeko ku ssente eziva wabweru w'eggwanga era nga zino ziweerezebwa mu ggwanga okubeera nga zinfluencinga politics waffe wano mu ggwanga mwali muziwuliddeko ate nga kino bakikola in favor of foreigners n'agamba nti era n'abuuza ekibuuzo ekirala nti nga mufuna ssente ezo okuva wabweru okuva eri ba foreigners temubeera bubeezi corrupt wabula kitegeeza mubeera n'abali bankwe kati Sanyonyi ng'amaze okubeera nga awulira ebyo okuva eri General Museveni ng'abisomye bulungi abitegedde bw'atyo n'agamba nti Museveni agezaako okutuwudiisa agezaako okukolawo diversion bwe bukodyo bwe oba diversionary tactics n'agamba nti okusinziira ku administration ye yakakasa nti gavumenti ya Museveni ebadde efuna ssente wano mu ngeri ebadde efuna obuyambi ssente ezo okuva wabweru w'eggwanga nga ziyingira wano nga mu kutaasa siriimu n'ebirala naye ate nga ssente ezo zijjirako n'ez'abali b'ebisiyaga era ssente ezo gavumenti ebadde ng'ejja ezikozesa mu bintu bingi nnyo kakati awo n'agamba nti nno munnange leka Museveni annyonnyole eggwanga ku nsonga eyo kubanga nabo ssente bazifuna bulijjo ez'aba foreigners bye basinga n'okubeera nga bazirya kakati munnange akazito ne kabeera nga kawanvu kajjidde ddala kubanga kati wano n'aba UPC batugamba nti nabo bakoze bakiyitabyemu okukola okunoonyereza okulaba ku nsonga eyo eya ssente naye kakati ganda wange ebyabwe nabo banoonya we bagwa kakati munnange ku nsonga eyo Tayebwa yagenze n'ayokya kubanga yabadde kyajje yeegaane Deputy Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa yabadde kyajje yeegaane era ng'agamba nze bannange ezange nga sinnaziraba muzoogerako milioni 10 tekinnaba kubeerawo ebyo biboozi bya ku street kwe mubijje okubireeta wano mu Parliament tetunnaba kubeera nga tufuna ssente ezo General Museveni n'avaayo munnange ate n'abyonoona n'akakasa nti ssente baazifuna through classified funding baazifuna naye n'ayongerezaako biri bye nkugambye kati Tayebwa muganda wange simanyi bw'anaatunula ng'agezaako kunnyonnyola ababaka kuba kati bajja olesonyi balina okuvaayo bamugambe nti ate owange omuntu gw'oyogerako eri ng'ate ye awaga buwazi kubanga Museveni n'amawulire gonna gakakasa nti yamaze dde okubeera ng'akonfaaminga nti ba MP baafuna dde obukadde 10 era nga ye munnange ssente ngera bwe kiri nti enguzi babaako engeri gye bagikola ki erinnya lye bagituuma
okutubuzaabuza eri bagituuma bagamba nti sente zaali zaaki ez'abampuuga balina kye bagituumawo ntirabire kati bano bagamba classified funding kati bakiteekaawo muganda wange kiba kitegeeza oba omaze okubeera ng'obula ogamba bategeeza ki naye nga omusimbi guba gumaze okubeera nga gugenda abantu abamu babawagira nti muli mwerire abalala nti tekijja kusoboka kubanga tukirabye nti n'abasomesa tebafuna ssente abasawo n'abalala abasomesa ba arts bo babaviirako ddala ate baga gavumenti erina ssente kyokka tezeewa bano ez'okubagulirira ezirina kyokka enkulaakulana Uganda ntono kubanga ssente zisinga kugenda mu ebyo Museveni ye kyayita okubeera mu peaceful island kakati munnange era ku nsonga eyo kugamba ojja okulaba nti General Museveni nga bw'ayingiridde paalamenti kino kyongera okubeera nga kikakasa kubanga gye buvuddeko esiga eddamuzi twalaba toba oli awo nalyo lirimu okutya kubanga bw'otunula omusango gwa Dr. Kizza Besigye tebaabaddewo na evidence eri awo baagaye talina bad record yonna naye tebaamuwadde bbeeyi kati kikyongera okubeera nga kikulaga nti waliwo omuntu akyatusibya ekikoligo omulamuzi Rosette Comfort Kania mu nsala ye y'omusango yakkiriza naga nti Besigye yakkirizaganya ne legal team ya Dr. Kizza Besigye naga nti Besigye abadde na required kugamba byonna requisite qualifications for a bail era n'ayogera n'agamba nti talina na history mubi ku bya bail kubanga ta skipping akoyadde n'emu tuba abatawaanyi era nakkiriziganya naga nti Besigye ali mu advanced age omusajja akuliridde kugamba akitagamira embi tyoba ayinza okuddaawo n'alimu okubeera ng'ayimirira ku kigambo kye era nakkaanya n'agamba nti nno senior citizen alina ne permanent residence nakkiriziganya n'agamba nti ne ba suretities abamugenda okumuyimirira baabadde batuukiridde mu buli kimu era ku fayiro ye n'agamba nti tewaliwo na incriminating evidence kugamba oludda oluwaabe evidence gye lulina nti Besigye ddala kituufu kuleka mwendo okubyogera obwogezi mu bigambo okiraba kati talina na criminal record kwa Dr. Kizza Besigye naye munnange bw'atyo yagenze mu maaso n'agamba nti kugamba ng'alinga ateebereza obuteebereza nti Besigye ayinza okukyankalanya mbu okunoonyereza kujabatizing investigations era omukyalo ono n'abeera nga abantu beewuunya nti yagendedde ku guesswork oba yabaddeko strings attached kubanga ndoze sigedde muzibu ali maze okukkiriza nti bino naye ne wabaawo abitunulamu kubanga mujjukire mu kakiiko k'ebyokulonda aka human rights Wangadde yagamba nti bw'amala okukola ripooti nga bagibagamba muleete tulabe nga bo baddamu bagikola bagieditinga nga bagibawo kati n'ensala ya kkooti muganda wange kiba kitegeeza nti yo nzibu nnyo kati okuteebereza kwe ng'omuntu yeebuuza nti kwate kukuli mu mateeka kubanga ateebereza buteebereza kubanga already yatukakasizza dda waggulu eno nti Besigye okusigwa omusango gusoose era mu bail application zonna ze yakola n'abamugrantinga teyeeyisangako bubi so nga ate agamba nti guno mulundi ayinza okukyankalanya okunoonyereza ekyo munnange kikulaga nti waliwo omukono oguli waggulu awo era nga gwo muzibu nnyo okuleka ng'eggwanga limaze okubeera nga zigwetaakuluzaako asigenda kubeera nga nsukka wano ndowooza kankobe wano tusigala ate mu mboozi zaffe eziddako wano Mukama akuume.